Ng'omu ku kaweefube w'okulongoosa ebyensula bya bannayuganda, aba minisitule y'ebyettaka n'amayumba nga bali wamu n'ekitongole ekya Habitat for Humanity batongozza enkola emanyiddwa nga Home Equal mwe bagenda okuyita okubangula n'okufuba okulaba nga abantu abawangalira mu migetteeko egy'enjawulo bafuna ebyensula ennungi n'ebyobulamu. Enkola eno etongozeddwa minisita w'ebyettaka n'amayumba Judith Nabakooba ng'asinzidde ku hoteri eya Golden Trip esangibwa mu kibuga Kampala. We have challenges of urbanization and housing. Abakungu bano balaze embeera abantu b'omu mugotteko gye bayitamu omuli okusula ekirindi, ebbula ly'amazzi awamu n'obukyafu ekiviiriddeko enkuza y'abaana embi kw'ossa okulwala endwadde eziva ku bukyafu. Balaze n'okusoomoozebwa okukyali mu ggwanga lyonna bwe gutuuka ku kulongoosa ensula z'abannayuganda mu maka omuli amateeka amakakali ku bamufuna mpola, ekibba ttaka n'ebirala. Gavumenti byesaana okussaako omulaka kuba abantu abamu embeera eno ye basindiikiriza okugenda mu migotteko. Challenge for you to sustain your housing when you do not have access to an adequate financing model. Ownership of land in Uganda is such a challenge. Amyuka ssentebe wa Nsoobe ekiri mu Kampala nga kino kye kimu ku bifo eby'omugotteko nga ye Teddy Nakintu alambuludde abakungu bano okusoomoozebwa kwe bayitamu omuli okuyingirirwa amazzi mu biseera eby'enkuba, abaana okusulanga n'abazadde baabwe mu mugotteko ekiviirako bangi okwonooneka nga bato. Kalimu omwami, kalimu omukyala, alimu n'abaana bataano oba bana oba n'omunaana bali mu kantu ako. Abaana bonoonese, abaana bategedde byesikisi nga bakyali bato lwa mbeera eyo. Robert Atimu akulira ekitongole ekya Habitat for Humanity Uganda ng'ali wamu n'omwogezi w'ekitongole kino Paul Mayende balambuludde ku bifo bye bagenda okutandikirako nga bino mulimu Kamwokya, Kisenyi, Biina nga bwe balambulula. Tuli kutunulira ku Kamwokya, tuli kutunulira ku Biina, tuli kutunulira ku part of Kisenyi ne Kuumi. We want to ensure that the people who are most impacted in the informal settlements, their voices are heard. They are included in decisions, in planning for the communities or settlements that they live in. Bano mwe basizzaako essira mwe muli okusomesa abawangalira mu bifo bino obwannannyini ku ttaka, okukolagana ne gavumenti n'ebitongole byayo, kw'ossa okubaako enkola eyanguyirwa abawangalira mu bifo bino okufuna ebyetaago ng'amazzi, ebyobulamu n'ebirala. Services ng'amazzi, services nga kabuyonjo. Ekyokusatu waliwo mu section endala gye tugenda okuyambako abantu okubasomesa n'okufuna obwannannyini ku ttaka. Wano minisita Nabakooba wasinzidde n'ategeeza nti nga bayambibwako ab'ekitongole kino ekya Habitat for Humanity bagenda kufuba okulaba nga abantu abawangalira mu bifo eby'omugotteko bafuna ebyapa ku ttaka lyabwe baleme okusengulwa. Slums ezisinga obungi ebifo kwezitudde ttaka lya gavumenti. Ne twesanga nti ezimu oyinza okwesanga nga zitudde ku ttaka ly'abantu nga be bannannyini byapa. Ffe nga gavumenti tujja kukola enteekateeka esobozesa omuntu ali mu kifo ekyo okubeera nti embeera ye erongoosebwa ne bwe kuba kuzimba nti gavumenti egenda kuzimba kalina ng'omu kumwe bwe yayogedde tujja kuba tutambula nammwe. Ayongerako nti gavumenti erina enteekateeka ey'okuzimba ennyumba ez'omulembe mu bifo nga bino, kyokka n'asaba abantu okujja mu nkola eno ebyobufuzi kuba kye kyalemesa okukulaakulanya ebitundu by'e Kasokoso. At times, some of the interventions are politicized. We can get a developer who is interested in putting up high-rise and ready to do it, and people to be in position to get what we call decent houses. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.